kansoke mala okutwala okusaasira kwange eri abooluganda bakola emikwano abaviiriddwako abantu baabwe okusingira ddala comrade munaffe ate nga mukulembeze wa Nakawa muganda waffe Nubian Lee Ali Buken kitalo nnyo ky'okuviibwako muzeeyi mukama gwe yajjuludde muziika ku lunaku olwokutaano kitalo nnyo kitalo ddala mukama akukumye era njala otwala omukisa guno gwe gumu okubagiza ab'enju y'omugenzi kati kitaffe munnayuganda munnaffe omuwandiisi w'ennyimba omuwandiisi w'ebitabo omuzannyo wa katemba ate nga muyimbi musajja mukulu Alex Mukulu alabu yejjudde olunaku lwajjo kitalo nnyo ddala okuba tufiiriddwako omusajja obuvunaanyizibwa mu Uganda mukama omwoyo gw'omugenzi agw'omuza mirembe abooluganda bakola emikwano abaana abakyala n'emikwano gyonna mukama bakengirize kubanga ffenna lyekkubo enjawulo ya budde nga bwe kiri nti abafutuzi ke bafuba nammwe buli muntu yonna basobodde nkusaba ogenda oweekere ku mukulu Alex Mukulu yonna gy'abaana agenda okuwumuzibwa mukama mumuze mirembe eggwanga lyaliweereza mu bifo ebyenjawulo tabadde musajja wakwanguyirwako kuba badde principled nnyo mu ngeri gy'akolamu emirimu gye kimuyambyeko n'okuwangaala n'okuba ntabadde exposed nnyo mu public mukama bwe yasazeewo amugye olunaku lwajjo ng'era kigambo nti obulwadde bwamugye bwadde bwa kibumba naye nga ensi bwete bwetambula mu Uganda njagadde okubanga mpisa obulanga obwo era mbumaliriza oba okusaasira kwange eri abantu abo era nkumaliriza obaka obulala njala tutwala omukisa guno okwebaza bannayuganda mwenna abankeberako abambuuzaako na buli kimu mwe balinyo wabali ddala naddala bali mu nsi ez'enjawulo bali mu Uganda ebitala w'amayanja tabuli wamu mwe bali kunkeberako mbeera mwendi teomya ddigobe ne tujja tambulirawo kubanga otatwalirmutumanyi lulimu ebisoomooza lulimu okufa lulimu okuwambibwa lulimu okuttibwa era tukyagenda maaso okuba omwana obutakungula baganda baffe bonna abaawambibwa baganda baffe bonna abali mu makomera n'abo atamanyikiddwako mayitire babenga baleetebwa basalirwe emisango gye bazza nga obujulizi bwe buli basibwe oba tebalina misango bateebwe so tuvumirwa nnyo ebikola ebyokuwamba okutiisatiisa n'okutta bannayuganda mu Uganda kubanga bajjajjaffe tebagendako okukwekeza nnyago ate kutigomya bazzukulu baabwe kubassa mu ntata yakuba nti batandise okuwanga okuva ku nsi y'abawwe ate ogenda okunoonya obudda mu nsi endala gye batazaalibwa ekikolwa ekyo tukivumirira kikyamu nnyo kubanga singa ensi yonna ebeera ku bunkenke nga bannansi bakyasobola kubeera mu nsi yaabwe kitegeeza n'abagamba nti baalwana mba mwalwanira bwe lw'ensonga nti ebyabalwanya byaddamu dda ate mbikola n'okusinga bali bwe mwavunaana nti baakolanga ebikolobero ebyo awo tuvuddewo kati njala kuyisaawo security alert buno obubaka njala buweereza bannayuganda mwenna naddala nga oli wankyukakyuka nkiddamu buno obubaka njala buweereza bannankyukakyuka mwenna ng'obeera nnyo ku TV obeera nnyo ku radio obeera nnyo mu community obeera nnyo ku social media platforms ez'enjawulo ngera bakukyaza nnyo ba YouTuber oba ba TikToker buno obubaka njala bukuweereza okwerinda sibuti watu ensanafu etambula egaludde kuno kwe kulabula kwa nkusembayo ku bintu ebikwatagana emidiya muganda wange yonna gy'oli oba oli munnabyabufuzi ng'okimanyi olwanyisa dikiteeta nga tomanyi dikiteeta baopaleetinga kuno kwe kulabula kwange okusembayo enfa nnyingi era okufaako enkomerere beetuuse naye okufaako kuba kulinako ensibo kwavudde bw'obanga oli konkushua nti olwanyisa dikiteeta Museveni mu Uganda weewale TV zaabwe weewale ba interviewer baba bayita ba YouTubers ezo microphone zebaagala obbasiiga ku mumwa n'endala zino ezazze empya ezina tekinologi zibakwambaza obwambazi nga balinga bazikusiiga ezo muganda tezigenda balekera mirembe bobanga oli koko sure olwanyisa dikiteeta tomanyi dikiteeta baopaletinga nzize mbagamba lunye nti abaana bannamawulire mu Uganda ebitundu 9 ku buli 100 bonna ba ISO ne SMI operative kati bono batoyagadde kuli byenkugamba
bono ofate bagenda kuziika munze bagenda kuziika nigwe naye bango omanyi nti oli konko sure dikiteta Museveni omukuwa n'ebikolobero bye era ng'omukalakata buli lucha n'olukedde muganda enkuba y'amasasi twagidibya twagikuba tugiteeka wansi ntugirunga nerabisa Museveni kati enzita eri sophisticated yeriwo ojja kufuna blood clot ofuna liver complication oba ozikire buzikizi enferi scientific gye mugenda okutandika okufa kati gwe bw'obanga ogamba nti olwanyisa Museveni weewale ba YouTubers ezo microphones bakuleta banga abagenda okuwa ecupa ya bia oba zino zibakwambaza obwambaza wano muganda wange mwegendereze nnyo nkugaba namoli bonna basinga ebitundu 9 ku buli 1 Uganda bambega kati bisigadde gojja okutegeera enfaayo n'obulagajjavu ekizibu kye muyina bannayuganda muyina kye tuyita urban excitement okukyamuukirira ennyo si buli lububi lwa Buugi nti ebeera mpolwe nkiddamu si buli lububi lwa Buugi nti ebeera mpolwe ffenna twali tunyweddeko ku Buugi oba obw'obusera oba obw'akasooli naye Obuugi oba bukutera mu kikopo kyonna kye bukuteereddemu wattu bugendera bukwata olububi kungulukuli ne bukulaga nti buwoze era tebuyisa mukka kati gogojjeeyo omwange enjala ekuluma n'okuba omwago ku kikopo Obuugi buno bujja kwokya mu kwokya ojja buwandula kubanga buba buwokya ekicukkiridde mu kukwokya kitegeeza bukuba budde era obuwandudde wewava ensibuko egamba nti si buli lububi bwa Buugi nti ebeera mpolwe olububi lwe lukwata ku ngugu n'oza nti Obuugi bwakoze ki bwawoze kumbe bwokya munda kanjala kuga si buli munnamawulire gw'olaba nti muntu mulamu bannamawulire abasinga obungi bonna bakozi ba gavumenti era omulimu bakoledde bakola emirimu kuli okubega kuli okutambuza obutwa nkiddamu bakola emirimu egi kuliko okutambuza obutwa n'okubega okubakoledde ddala bulungi nnyo kati bisigadde ggwe n'omanya security alert ngimaze ngenze ku security alert yokubiri abaddu ba Allah mwenna wabuli abaisiraamu mbalamusizza nnyo omulinnya lya Allah etukuvu kansulenti buli bulungi esabbiiti ndowoozanga 2 emabega gye buvuddeko nzize mbalabula ku biki ebigenda otuukawo bye basuubira bakola waliwo obutambi bwemwalabyeko nga Nyandi Yosoferi agamba nti akoye innocence w'abawarabu w'abasiraamu ebigambo byabyogera ng'asinziira ku biki ebyamutuuseeko 1 omusajja ono atandise okusibibwa akatambaala ku maaso mu nsi z'abadde asuubira nti asobola ozituulamu wetwogerera nga birungi si birungi mu ggwanga lya Somalia Amerika yamugamba agiye amajege ne Somalia ndowooza ng'eyita mu African Union yamugamba egiye amajege ono yagezezzaako nnyo okwagala okusindikayo aba observer abava e Uganda okugenda okulaba okwasaganya ebyokulonda mwana asindika n'amagye Somalia yamugamba we are very sorry tetwagala amajego tetwagala ba observers bo kisigale nga bwe kiri n'afuna obusungu n'ajja n'akola statement eziraga nti abasiraamu babi nnyo tagenda kukkiriza ideology yaabwe kikyagenda okuzzaako 1 omusiraamu njagala ompulirize ekijja si muntu eri komenti y'abasiraamu mu Uganda zaako okuba ku ssimu eno ng'ayita ku app endala mbadde nkyamaliza security alert ekijja si muntu eri komenti y'abasiraamu okusinziira ku Museveni ayagala fuula eddiini ya Allah oba eddiini y'abayisiraamu nti ya butujju era agenda balwanyisa openly nkiddamu agenda fuula abayisiraamu uncomfortable mu Uganda era agenda bafuukira ekizibu kale gwe wenna omuyisiraamu abadde atiitiza ne Museveni mu ngeri yonna Museveni agenda bafuukira ekizibu gye bujjako katono kati ngenda kusaba muganda wange wegendereze 1 ebintu ebya happeninganga nga batega ebibaluka ani bagezaako okuteekawo binja wabayekera kati Museveni apulaninga okuteekawo binja wabatujju waba jihadisti ateekawo n'ebibalukabaluka nga babikola oluvannyuma biteeke ku bayisiraamu nkiddamu bagamba nti waliwo abayisiraamu bajja okukwatibwa mu Uganda abanene abamanyikiddwa waliwo emizikiti egigenda okuggalwa
walona bagenda okufuluma eggwanga badduka buddusi olw'ensonga bagenda bateekako ekinyigiriza kale g'omuyisiramu yonna gy'oli kino nkikugamba obeere ng'oli prepared ku kiki ekijja mwenna abalya mu ngalo za Museveni nga muloza Museveni abaagala nga muli bayisiraamu talina kyabaagaza ekijja si muntu so mbategeezezza munansonyiwa abadde akuba essimu yantawaanyiza naye ekijja si muntu olw'ensonga eyo Security Alert nzimaliriza njala tandika vidiyo eyatuleese olwaleero vidiyo gyengenda okukola omuntu nga tosobola kufumiitiriza nakwetegereza nsonga vidiyo eno wandibadde ogireka n'ogisanga ng'ewedde oluvannyuma n'ogiddamu kubanga egenda kuba nzibumukko ngenda kuba njijja mu mutwe okusinziira bwe nateeseteese vidiyo eno na buli kimu ekisookera ddala bwe nali nzijja ku social media kuno sina gwe nakubira ssimu najjanga nze ku lw'eggwanga lyange ne byenkoze byonna mbikoze ku by'eggwanga lyange vidiyo etandise nkiddamu vidiyo etandise kavudde kwanjula katandise era ntandise bwe nti bwe nali nzijja ku social media kuno najja nga nze kulwanira ggwanga lyange era siina we nakola application siina gwe nakubira ssimu najja buzi ne muntegeera era kyembadde nkola ebbanga lyonna naye waliwo embeera weetuuka ng'olina okufeesinga reality yeeruwa reality yeeno omulabe gwe tulwanyisa nakyemalira Museveni amaze mu kulembeza emyaka 4 abadde yasimba ensigo ze buli wamu era ng'ensigo ezo zibadde zimukiikirira mu buli ango yonna okumulemeza mu buyinza okutuuka bwe twajja ntandika okukwata mavumbavumba ezimu ne tuzirabisa naye era musigalamu empologuse zijja zeekweka zijjayo mpolampola n'ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa 1 nze nganze omuntu nasigaza bulamu ebisigadde ku nze byonna byafa ekyo mukimanyi si kikweka nze byange mbyogera kate ng'omusiza agula siyaani naye kati obudde buno butuuse essaawa zino olwaleero nze musajja asobola okulwana entalo zange single handedly nzirwana naye olwokuba nti bwe nadda mu kulwana entalo abantu bajja kulowooza nti ate navudde ku mulamu anzire mu ntalo no era abantu balwana entalo gyaliwo bebaza mwena bazirwanyi naye waliwo ekizibu ekiriwo kyekiriwa nga mbagamba nti bwe nfuna information eno ngivunaanyizibwako sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'ogitegeeramu nze nvunaanyizibwa ku information yange sivunaanyizibwa ku ntegeera gy'ogikola ki gy'ogitegeeramu nze nvunaanyizibwa ku byenjogera wabula sivunaanyizibwa ku ngeri gy'okola ki gy'obitegeeramu ekisookera ddala nasooka n'ensoma Nyando Yoseferiti Bahabulwa enkola ye n'ebirowoozo bye kyasobola okukola nekyatasobola kukola nenkimanya system gyabadde atufugiramu ebbanga lyonna ebadde ya divide and rule baawulemu obafuge nze nenjimanya era nze bwe mbeera mu olutalo lwange luli ku Museveni n'abantu baafuga nabo teruli ku muntu mulala era ebiseera bingi nkoleddwa nze wano ng'oggyeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu omuntu asinze okukolebwako entalo yenze ne Mukama nnyambi nenzivuunuka n'okutuuka olwaleero nga lwaki nkolebwako entalo nga engeri gyenfuna information eyina bekyankalanya engeri gyentambuzaamu n'okunyonyola ensonga zino eyina beconfusinga ne bakyankalanya eri abantu abalowooza nti baali basobola okuneekwata oba okuneefunza mbe nga nkola nga bo banga njogera nga bo banga nkola nga nabo banga nkola nabo nekigaana nga nze neetegerera nga nze nze omutwe gwange tebagugula nze omutwe gwange tebagugula nze nkola nga nze era nze nfuna information nengisengejja gye siitegeere nga njireka nga nkolera eddako kati abadde bagoberera ebbanga lyonna wano bwe nategeera enkola ya Museveni gye bayita ya system of divide and rule nenneesonyiwa entole ezimu ndabe kubanga nayiga system nti omuntu bwakugulako olutalo nga tomuliiko omwobodde neyekya ekyo nenkitegeera ne mayoke kiri bwe ekito kati ebiseera bisinga amazima galwawo nnyo okutuuka obulimba busooka butya esabiti eno era gitufundikira ku lunaku lwa Lwakusatu
najja nentekawo special program emuli Mulange Mengo nenjikola yali nyuvu nnyo yatambula nnyo program eyo netambula bwe yatambula yatuuka ne ku benali njagala yatuukako bulungi nnyo ebatuukako wabula program eyo bwetuuka ku bantu erina be yakyankalanya ate nga nze simanyi nti bakyankalanya luddawo kubanga kamulali gw'otalidde lwakyakkaayirira ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa bwe twali tutandika okwogera ku mitimbagano gino okwogera ebyobufuzi abantu bangi bajja nga balooza basobola otuowuninga otukozesa ensobi n'otukozesa buli kimu naye naffe twagenda tubuuka nga tuyitamu experience ekisookera ddala bwe nakola vidiyo eyo ne babuulira embeera Ssaabasajja Kabaka mwali ne mbabuulira biki bateekateeka bwe mmala obbanyonnyola ebintu ebyo byonna nenzija ne mbagamba ku mwami omu gwe bayita omulangira yeeyita omulangira Nakibinge era omwami oyo abaana ekikulu bankola bulungi nnyo ne bajjayo abafaananyi ne bateekamu kati omwami gwe nali njogerako mwe ndabadde bamumbuuza yoono leero simanyi ba TV yaffe eno studio eneesobola otuwa omwami yoyo gwenjogerako yoyo yeeyita omulangira yoyo gwenjogerako yoyo mulaba bulungi nnyo yoyo yeeyita omulangira Nakibinge yoyo gwenjogerako nenkola information emukwatako currently nimbagamba nti omwami oyo yasembayo okubeera ne Nalongo AK47 era tebyakomekeza bulungi mpaka nga afudde nenjogera emukwatako byonna era nebimaliriza bulungi nnyo era information esaasanya bulungi nnyo kati information bwe yefuluma ye kennyini nnino n'agifuna n'ayisa amaloboozi ge yayise eyo nengawulira kuba sina budde bugazanyi bwede tulina butono naye omanyi bwe nkuba nga nkuba Museveni n'olaba nga abantu bakyakyala manyawo okutte weewo bwe nabbye omwami ono nendabayo abakyakyala kale nga bulijjo neebuuza abavuma Ssaabasajja Kabaka bamuvumira ki nga neebuuza ani abasasula nga neebuuza abavuma Ssaabasajja Kabaka bakolera ani nga nensirikira ebbanga nabadde naye bwe nakutte ku mwami olwo nategedde lwaki nategedde ekituufu kati kandubaddire ku ntono abadde bangoberera okuva 2019 ekisanja kyasooka kiri bwe batubbira abantu bangi bateekamu amaanyi mangi nnyo bali bateekamu essente n'abantu bangi bajjiramu abantu bangi mu diaspora baferebwa ssente zaabwe bannakigwanyiza bali ku ground abagamba nti bo balina plan B balina kino abantu bateekamu ssente zogenda okubagwamu nga bafere ezo story nazibalaga zonna n'abantu abali mu kintu ekyo era mwe mwajjira n'omwami ono Sennono tabangako mulangira njala kuba loud and clear omwami ono amanya gamatuufu ye Sennono era omulimu gwe gwamanyi ogw'omutwe musajja musolooza wa taxi conductor era emirimu gye yagikoleranga Kampala Luzira Kirombe tabangako mulangira nga bwe nalwana ne Kimbogo live bwe namuleeta era bwe nalwana omujjawo mu muzaayo gy'alina okubeera n'omwami ono yajja mu kkowe nga tulowooza nti muntu wa nnono era buli kimu akimanyi era abantu abali mu 221 omwami ono bayogeranga naye nga yatugamba ekisiibye struggle eno waliwo ebitatambula bulungi mu Buganda waliwo empewo zetaaga okutereeza buli kimu kati olw'okuba nina omuze nze sisolooza ssente sisaba ssente ku media kyankwatako nnyo nengendaga mu inbox z'abantu bemanya bali strong abasaba supportinga nimba baganda waliwo kino ABCD twetaaga okunoonya ssente ensonga zino ez'empewo zikolebweko era abantu banyambanga ssente tuzisolooza nga tetuli ku media kuno tezisolooza akola ebintu ebyo era ssente zasondebwa kuba nzijukira batubanga ssente zetwasonde nyingi
ndoza mu toto twasonda ko ne million ezuwero mukaga 10 ze twasonda okukola emirimu egyo kyawo kino kiganye tugenda kukola kiri kubanga mulungi mu convincinga kati wayita obudde twogera ayagala okunteekamu embeera erumba Ssaabasajja Kabaka tisi mwana wa Muteesa biki ne muganda omanyi ebbanga lyemmaze nga ndi musajja muganda era byenkuzendaba ne byempulira bobo oyagala tukwatagane ensonga z'okugamba nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa oba si mulangira ezo zo tuzireke ebisigadde osobola okubyogera bikolako ne Ssaabasajja Kabaka omuyita tisi mwana wa Muteesa tetugenda kkiriziganya nakyo era twayawukana bubi nnyo ne twawukana bubi nnyo naye nga mu struggle yajjanga omuntu azza okukola ki yajjanga omuntu aga nti aliko empewo wabula ebbanga bwe liyita ngenda okwetegereza okuba mu sources ez'enjawulo underground ng'omwami ono tabangako wadde omulangira tabangako wadde empewo efuuwa kando be ba imposters nga Kimbugo we yajja ba imposters tabangako na mpewo wadde efuuwa kando yajjanga imposter nga bwe tujja tubategeeza nti Museveni atendeka abantu be bano n'abatendeka n'abasindika ewantu kuba nti bajja bamanyi kye bagenda okukola yajjanga imposter n'atugwamu mu kaseera ako nga buli wamu kikutte n'atugwamu nze mwawukanamu nga ntandise omuteekako abamutambulirako okuza ebintu byakola tugenda ozulanga ebintu si bituufu yagala kuno okusinkana His Excellency emirundi egiwola bula musinkana gumu nga bwali nti His Excellency aliko omukwano gwa Katonda yamanya era gumu gwe yanosinkana teyaddamu ne tukireka nange ne mugoba era mu kumugoba najja nembagamba nembabuulira amannya g'amatuufu nembabuulira omulimu gwakola na buli kimu owulira kati olwokuba nti omukalukalu tajja kubanga ne programu ezaali zimuleetanga zonna TV zamugoba online TV zamugoba nga zimaze otutegeera nti muki ndi muyaayi ne zimugoba bwe zimala omugoba n'asooka n'asiriikiramu kati olwokuba nti yali afunye amasimu mangi nnyo n'atandika okukola WhatsApp group ng'atandise okukuŋŋaanya abantu mu WhatsApp group ng'akola emirimu gye egy'ekifere kati we nazze ne mwaya ku nsonga ya Nnaalongo nikireeta ekizibu abantu bakyaca ne boogera bingi naye nze sibunga bulijjo nze bwe mbe wantu ejjinja ne wava wanyooka mmanya nti wenkutte weewo kati njala ndokuvire ku ntono gwe wenna ayagala okumanya ovoono omusajja Buganda ng'Obwakabaka bulina olulyo olulangira oba endyo ennangira era Bassekabaka baasimbanga emituba era bulijjo mubadde mulabanga ebigango by'abalangira n'abambejja nga bituula okuteesa ku nsonga za Buganda na bikyamu kye biri mu Buganda njagala ali kuno ambuulireyo omwami oyo Ssennono kubanga teri Ssennono mulangira ambuulireyo Ssennono yamulako mu kigango ky'abalangira n'abambejja ba Buganda ng'atuddemu njagala omuntu ali kuno ambuulireyo ekigango ky'abalangira n'abambejja ekyali kitudde omwami oyo nga gyali kubanga talina mutuba mwasibuka ogw'abalangira talina luluse oba lunyirirwa Bassekabaka mwasibuka era kyovula n'entuula z'abalangira n'abambejja mu Buganda tabeerangamu tabeerayo ukira talina lutuula lwatuulamu kitegeeza si muki ono imposter abantu baleeta kati kyo nga kivuddeko nze yali ayagala mpandiise ntandika okuvuma Ssaabasajja n'omugala ekyo tekisoboka mu byosobola ekyo tekisoboka wabula bwe ndabye ng'omuze gugenda bukulu ne mmanya nti ono ayinza okuba yali mabega naye nga sirina kkulu paka lwekyejjeeyo n'ekyo si kyekizibu ekizibu kyekirwa saagala bakozese muntu yenna nsobi kukozesa kuvuma Ssaabasajja Kabaka oba kulwanyisa Ssaabasajja Kabaka ng'akugamba sina mutuufu lwaki mugamba akutambuliremu ng'omulangira akubuli nti asibuka mu lunyiri lwa Ssekabaka gundi era nga n'entuula zaayo abeerayo nti abeerayo atuula muki atuula mu famire zo tatuulayo tabeerayo tasobola nakulaga baziika jjajjaawe talinaawo jjajjaawe kati kandikuvire ku ntono ajja olw'okuba nti muteeketeeke yasindikibwa mu 2015 lwamusindika okujja otandika okukola emirimu egyo Museveni lwamusindika baasindika abantu bangi nnyo era agenda okutandika okuyingira emboozi zino ne we yasookera wennyini baamugobawo okutandika okunyuma emboozi ezo
ng'atandika Mutesa Mutebisi mwana wa Mutesa kibi be yasangula omugamba munnange nno fwana emboozi zonyumyako tetuzagala ziwulira nako kubanga tetukumalina kumanya nagezaako banyo yombuuzo waigwa osibuka wa bagenda okunoonyeza ku nsibuko yo nga tabanga nayo era baamugoba kati gwali kuno akuba jjejjerebu bw'olina kyoyagala okumanya noonya musajja mukulu mutabani w'omugenzi Josh Mayanja Nkanji gwe bayita Shak Mayanja Lasta Shak Mayanja munoonye bulungi nnyo akubuulire ebikwatagana ku musajja oyo enzija gye yajja okwefuula kyatali gwe noonya Lasta Shak Mayanja mutabani w'omugenzi yaliko Ssaabaminisita wa Buganda Josh Mayanja Nkanji ajja kunnyonnyola omuvubuka oyo gwe muyita omulangira kikyali ojja okutegeera 2015 2025 era agira mu tteeke lya kuvuma na kuvoola mbwaliko empewo bagenda omunoonyerezaako nga talina kyalina talina wadde just bamuleka kulaki kati bwababulizabuliza waawano omwami oyo akagobwa mu masabo agasukka 8 agabatendeke amanyi okulambula ensonga ez'olukalu lw'Abaganda n'ez'olulyo olulangira ebigambo bino byabajja bagamba kubabuzaabuza bw'afuna omusawo gwe bamulagiridde ng'agendayo nga imposita ng'omulangira nga bakoowola bajjajja ng'atuula bw'atuula bajjajja nga balambulula buli kimu kyonna ng'akiteeka mu mutwe bw'amala okiteeka mu mutwe ng'alyoka ajja mu public nga babuulira mmwe abatamanyi kyakubuulira bajjajja mu ssabo lye yagenzeemu kye bamubuulidde bw'atyo badde ajja atambula wabula buli lwagenda abantu bano basigala babuuza nti mulangira kyona atajja omusawula ng'ate Obuganda olulangira lulina abalukwasaganya bagenda okkizuula omuntu gwe banoonyerezaako nga si mwana waabobwe mwana mwewolereze si waabwe nga si waki si wali olulangira kati gwe bwadde eyo najja n'abanyumiza ebiboozi bino agenda abijja mu masabo wanawa gy'agenda n'atuula n'awuliriza empewo ekyo byogera kati ye kyajja n'akugamba mu public noga musajja alina ensonga talinaako wadde n'empewo osobola ofuuwa kando oba esobola okunyanyadde omuti gw'omuyimbe ne guvaako ekikula tagirinaako wabula empewo zagendamu bajjajja bagendamu okumulagula bajjamu ebigambo ebyajjala babagamba mu ne basiruwaza nti muki nkyamanyi era buli kimu akimanyi tala kyamanyi era tabalya ssente n'amannya g'amatuufu ye Ssennono yali muvuzi wa taxi stroke conductor Kampala Luzira Kirombe mpaka lwe yagivaamu n'alyoka ayingira mission yamuleeta bw'awakana noonya essimu ya Rasta Shak Mayanja mutabani w'omugenzi Josh Mayanja Nkanji ajja kunnyonnyola omuntu gwe yakugamba ekifaananyi ekibalaze tebaddemu ddabuzaabuza beebo abantu baffe beeyita basajja Baganda naye ate nga mu kuwalampa Namulondo be basinga okikumamu omuliro wabaddewo olutalo emabega nga Ssaabasajja Kabaka avumwa ku social media mulembe guno we tulabidde abavaayo nga batugamba nti be baali mu lulyo lwa Ssaabasajja Kabaka Muteesa nga be baali bateekeddwa okulya Namulondo wabula bagamba nti Kabaka Mutebi aliwo olwaleero yakukusibwa bukukusibwa ng'ayita mu kamooli nga si yagwanidde buli muntu yeebuuzanga nti naye ebintu bino abaana bye boogerako babijjawo era basinziira ku ki balabika nga baana bato naye bakuwa ebyafaayo bya Ssekabaka Muteesa nga bakulaga nti babimanyi nnyo nga bagamba nti kiteekwa okuba waliwo omukulu abali emabega nga yalima Ssaabasajja empindi ku mugongo era nga beebuuza nti kale katugambe nti waliwo abawa ebintu ebyo ekigendererwa kyabwe kiri ki kubanga bo batugamba nti baagala kumaamuula Ssaabasajja Kabaka ku Namulondo bo baddewo ne weebuuza nti egyo emyaka baggyeewo amagezi n'obuyinza obutandika okulowooza okulingiriza Namulondo
beeyita balangira. Bw'ajja n'akusomesa ku social media kuno, oyinza okuwuliriza information n'okkiriza nti naye yandiba omutuufu. Gw'ate bw'ataabe mutuufu bino ebintu yabiggyawo era yabimanya ddi. Kigenza okuzuuka nga mwana wattu abatulimba bulijjo nti balangira, nga si balangira. N'abamu bavuzi ba takisi, wabula mu mboozi gye babeera bakola okunoonyereza okumala ne batambula mbakugu abalambika empewo za Buganda, ne babuuliriza nnyo ku lulyo lw'abalangira n'abambejja, ne bamanya obuvo n'obuddo obw'Obwakabaka bwa Buganda, ne bamanya ensibuko ya Kabaka Muteesa n'abaana be yali alina. We bajja enjogera y'omusajja tabalirwa nzaalo, kubanga Bakabaka baali basajja batabaazi, baazaalanga abaana mu mbiri ze baabeerangamu abamanyikiddwa, ne gye baagendanga okutabaala ne bafunayo abaana baabwe. Naye nga tebasobola kubuulira public nti abaana bano Bakabaka gundi yabazaala sayidi bweti. Ye yakimanyanga nti egindi ninayo abaana bange, naye teyabuuliranga bantu muwendo gw'abaana mutuufu gw'alina. Ne bano bazze nga bakiraga abantu nti si buli mwana wa Kabaka nti ateekwa kubeera mu lubiri. Era beeyita abaana ba Muteesa, naye abataakulira mu lubiri abaali batamanyikiddwa. Baagenze okukikolako okunoonyereza, babatwala obbazuula oba kituufu balangira, nga tebaliiko wadde empewo ya Buganda, nga tewali wadde akasaayi kaabwe akakonekitinga ku gwa Kabaka Muteesa. Twebuuza nti ebigendererwa by'abantu bano biri ki? Ani abasasula okutandika okuvvoola Kabaka? Baagala kuggyawo Bwakabaka kutambulira mu layini entuufu gye bubaddemu, babukwase abantu abakopi batandike okulamula nga Bakabaka? Olowooza Obwakabaka bunaaba tebusaanyeewo